ujja kusanga ng'omuntu ayambadde entalabuusi oba alina sappule oba ali atya tuli kintabuli naye ng'ekigambo kimu era n'ekikwata nga kikulu nnyo. Learn to coexist with other people and in harmony. Learn to coexist with other people and in harmony. Kikulu nnyo okumanya nti munsi tosobola kubeeramu wekka, ddiini yo si yeneebeeramu yokka, si gwe ogenda okubeeramu wekka. Ne bweba bizinesi kkiriza n'abalala bakole, ne bwe kiba ki kyonna kikiriza n'abalala bakole ki bakyetabemu. Nga nfundikira ebigambo bya leero, njagala okukubiriza buli muntu okukebera mu mutima gwe singa Yesu addidde wano. Weetaaga okutereeza obulamu nga bwakkirira oba butereevu ajje. Waliwo agambye nti ajje eno ati mutereevu aliwa agambye nti ajje sekubuge bananga bagamba nti ajja tutwale kati tuliteredde walike emikono tewaterawo kakutereeza oteredde bulungi. Okay. Agamba nti nze nninga mulokole ngenda kwogera amazima agira alindamu waliko omukono agira alindako. Kakati twetereza abooluganda twetereza abooluganda mu kifo ky'okugira nga alinda kati naye tagaanya agenda kugira nga alinda nenaffe obulamu tubuweere ddala eri Katonda omulamu. Tuyimuse emikono tutereeze obulamu bwaffe. Ogenda kwogera ebigambo byo byakyama Mukama omugambi kino kyendabyeko njagala kutereeza bulamu bwange naawe. Simanyi lumbe ekyo olintwala, simanyi oba leero bankyalinawo emyaka emeka, naye uyimuso emikono gyo oweeyo omutima gwe eri Katonda mu ngeri omuli obeeko kyoyogera naye ate enebeera evidence nti this is possible to every person that is born. Kino kisoboka ku buli muntu yenna, wabula ekitasoboka nnyo kwe kutukuŋŋaanya nga tuli bwe tuti nga tuli bangi n'omala ennaku musanvu nga walangirira nti ojja kusigalawo nga lunaku waliwo abantu. Naye nakyo kisabe Mukama ng'olituwa wiiki bbiri tujja kukuŋŋaana situjja kufaayo. Yimusa emikono gyo. Bayibuli egamba nti omuntu akkiriza na mutima gwe okwega obutuukirivu era n'ayatula n'akamwa ke okulokoka. Oyo ye Romans 10:10. Romans 10:10, Baluumi 10:10. Bayibuli egamba nti omuntu akkiriza na mutima gwe okwega obutuukirivu era ayatula n'akamwa ke okulokoka. Byonna ebikolwa otereeza obulamu tebiri mu mukyalawo, tebiri mu mwami wo, tebiri mu muzadde wo, tebiri mu muganda wo, tebiri mu mukulembezeewo wadde mu pulezidenti, biri mu gwe. Omuntu akkiriza na mutima gwe okwega obutuukirivu n'asalendalinga obutali butuukirivu era ayatula n'akamwa ke okulokoka. Olw'ekkumin'olumu gamba nti abamukkiriza tebaliswazibwa era tebalikwatibwa nsonyi. Ddamu ebigambo bino gamba nti ayi Mukama olunaku olwaleero ntereeza obulamu bwange, neegaana sitaani n'ebikolwa bye byonna, neenenya mu maaso go obutali butuukirivu bwonna mu byekoze, mu butakola, mu kujeema, era nga neekutulako na buli ndagaano yonna eyankolewa Adamu ne Eva. Ekibi ekisikire nkyekutulako, nkinaaba mu musaayi gwa Yesu ogwayiibwa ku lwange. Neekutulako endagaano z'ebika, n'ez'ebukojja, n'ez'omu masaŋŋanzira, bye nabuuka obubuusi, bye nasanga ku mirimu, mu nju empangise, bye bannyokereza, mu loogi, mu relationship z'ensi, buli mwoyo gwonna ogwannyambala ngwekutulako olwaleero. Nzikiriza n'omutima gwange okwega obutuukirivu. Twala obutali butuukirivu bwange gwe yanfiirira ku musaalaba era njatula n'akamwa kange nti ndokose. Mpa ekirabo kye wasuubiza abakukkiriza nga gwe mwoyo omutukuvu. Omwoyo omutukuvu aluŋŋamya obulamu bwange kubanga kyawandiikibwa mu Baluumi 8:14 nti abaluŋŋamizibwa omwoyo abo be baana ba Katonda. Njagala kubeera mwana wo ennaku zonna zensigaza mu bulamu bwange nkole ebyensonga. Sangula amannya gange ogajja mu bitabo bya Geyeena ogawandiike mu kitabo kyo eky'obulamu obutaggwaawo. Nabula obwavu bw'ensi jjamu amannya gange. Sangula amannya gange gave mu kubonaabona, gave mu kulemererwa,
gave mu kufanga ndi muto, gave mu bikolimo, gave mu bisiraani. Wandika amannya gange Mukama mu kitabo eky'obulamu obutaggwaawo, mu kuwangaala, mu kuwangula, mu kugaggawala, mu kutuukiriza ensonga yo gye wantondera. Njatula nti ndokose nga sikwatibwa nsonyi. Ndokosaayi Mukama, ndokosaayi Mukama, ndokosaayi Mukama mu linnya lya Yesu. Amiina. Amiina. Weekubire engalo ate ozikubire ne banno bonna. Bayibuli eyogera mu Yokaana essuula 1:12 nti bonna abaamusembeza abawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda. Nsaba ffenna tuyimusa emikono, weesabireyo essaala osobola okuba ng'oli wano, kino ekizibu kibuutikidde ebizibu byo naye ng'ate olina ebizibu ewaka era nga bwe tuva wano facing a danger. Wanika emikono gyo oyogere ne Katonda kaamako kava mu mutima gwo, era Katonda akebera omutima alabe essaala ya buli muntu. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, kitange gwe nyimirira amaaso nga mpeereza bulijjo, waŋŋamba gye nnaagendanga gy'onoogendanga, nange ne neeyama nti gy'onaabeeranga gye nnaabeeranga. Sisobola kubeera wano Mukama nga toliiwo. Nkwegayiridde Mukama wange, abantu abali wano balina lipooti nnyingi, balina lipooti ez'amalwaliro, balina lipooti ez'emizigo gye bapangisamu, balina lipooti eza buli ngeri, naye Bayibuli egamba nti whose report shall we believe? Isaiah chapter 53. Lipooti yani gye tunakkiriza, ey'abantu oba eya Katonda. Katonda wange nkwegayiridde, alina omusaayi ogutali mulongoofu mu kifo kino, omusaayi gwe gutongoose, omusaayi gulongoose. Wasuubiza mu Yoweri 3 olunyiri 21 Joel chapter 3 verse 21 wagamba nti ndirongoosa omusaayi gwabwe gwe saalongoosa, kubanga Mukama atuula ku Sayuuni. Longoosa omusaayi omuntu abadde abonaabona ng'akikijjana ng'alumizibwa, yafuna kumpi sente zeyasibirwa okumira amakerenda obulamu bwe bwonna, buli lwe bamukebera bamugamba akyageetaaga. Nkwegayiridde mu saaviisi eno gye tutadde mu maaso go, abantu bano bawonye endwadde, bawonye abaali bafunyeko lipooti mbu alina blood clot. Muganda waffe omusaayi gwasirisa, omutima gwasirisa mulundi gumu, adde balina emitima egyewuuba, pressure, diabetes, hepatitis, HIV, AIDS, cancer na buli lipooti yonna eri suspected. Katonda nga bwali omulamu n'omukono gwo ogw'amaanyi. Bayibuli eyogera mu Yobu essuula ya 9 olunyiriri lwa 5 nti ajjulula ensozi ne zitamanya bw'azivuunika n'obusungu bwe. Nsaba Katonda olubadde olusozi mu maaso go aluggyewo nga nalwo terumanyiridde. Alina ekizibu nga n'abaana tonaba basasulira, tebanaba kuddayo. Oli wano okaaba amaziga ne geetabula, n'okaaba aga Kato ate n'okaaba n'agago gonna n'ogagatta wamu. Nsaba Katonda akusangula amaziga, asangula amaziga, akusangula amaziga mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tugoba buli muzimu, tugoba buli ddogo, tugoba buli maanyi ga kizikiza, nga tusazaamu na buli bukwe bwonna. Abantu abali wano n'abatulaba ku media, ku Salt television, ku media zonna eziri wano, tusazaamu omwoyo gw'okufa. Okyalina plan, okyalina ebyokukola, Katonda akukwatireko otuukirize butuukiriza. Eyasigaza obuvunaanyizibwa, Mukama akukwatireko otuukirize obuvunaanyizibwa. Nangirira ekisa kya Katonda ku buli muntu yenna, gwe n'ab'ennyumba yo. Taata, tusaba omukisa mu nnyumba eno, guno guberenga gwe gusembye mu myaka gino okujja wano nga tuzze kubanga waliwo eyafudde. Tujjenga wano ng'abaana baguladuweetinze bano ababadde bakyasoma. Tujjenga wano ng'abaana bazze kukyala, bazze kwandula. Tujje wano Mukama nga mbaga. Mu linnya lya Yesu famire eno tugibikka mu musike gwa Yesu ogwogera ebirungi, era gwe tubikka wano wonna, abaana, maama w'abaana, abooluganda bonna, mukadde namulabye, maama omuto, maama w'omugenzi. Katonda amwongere amaanyi. Tulangirira ekisa ku buli muntu yenna, waleme okuba wa breaking down ng'ate Mukama oyogedde naffe emirundi n'emirundi nti tuddemu amaanyi tugume omwoyo, tuddemu amaanyi tugume omwoyo, tuddemu amaanyi tugume omwoyo. Mukama twaniriza amaanyi ago, buli omu gufaddemu amaanyi era agume omwoyo. Era Mukama nga sinaba kumaliriza kusaba kwange kuno, abantu bano bonna bakolere, naye nteeka ennaku ezisigaddeyo mu maaso go Mukama, nteeka ennaku ezisigaddeyo mu maaso go nti buli kigenda okukolebwa tukitadde mu mikono gyo. Olugendo lwonna ne balwo lwa kigere ekimu tulutadde mu mikono gyo.
ebigenda okubeera ku national theatre tubitadde mu mikono gyo, ebigenda okubeera mu paalamenti y'eggwanga lyaffe tubitadde mu mikono gyo, ebigenda okubeera ku lugendo olugenda mu nnyumba okumugalamizibwa mu nnyumba y'esembayo mu nsi nga tugenda ku lugendo olwo olw'eggomba. Era nga tulangirira Mukama nga tukkiriza tewajja kubaawo kabenje, tewajja kubaawo kintu kyonna sitaani talina wayingirira mu nsonga eno. Mukama katuwerekere Kato mu mirembe yasaba tuserebuletinge kigenda okuggwa nga buli muntu agamba nti Katonda yabadde mwene ensonga. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana Katonda omulamu, amiina. Basaba abooluganda buli muntu akwateko mu nsawo ye ekirabo tukiweeyo kubanga eno saaviisi wedde emirimu nkukakasa nti sente ezo sina gye nzitwala, tugenda kubanga tuzireka wano zongere okuyambako. Waliwo okulya, waliwo okunywa, so jjayo ekirabo nga tugenda kiwa Mukama, ate Mukama era akolera mu ffe era naffe tukireke wano. Kale jjayo ekirabo kyo tukisabire, jjayo ekirabo kyo tukisabire. Mwami Muhammad Ensere oyinawo abatambula n'akantu akabba oba akatu konna. Kale jjayo ekirabo kyo kyonna ky'oba oggyeyo, jjayo ekirabo kyo kyonna ky'oba oggyeyo tukisabire. Okusituka kujja kuleeta okulwawo, kyonna ekiriwo kitambule butambuzi. Ne bwe bafuna bubbo butonotono bwe ziba sowaani, wano sisuubirawo ayinza kunoonya kyenji ng'ataddeko. Bw'oteekako tewali kyenji, z'oteekako zeezo. Kale wanika tusabire ekirabo kyo. Katonda affe omulungi nannyini kisa, mu linnya erisinga amannya go n'erya Mukama waffe Yesu, tuwaayo mu saaviisi nga tuwaayo gy'oli. Tetulina bingi naye tetukuwadde bitufikiridde. Era ekirabo kino Mukama we kivudde, ozeewo ekikatiddwa ekisukuddwa eky'omuyiika ekikubaganyiziddwamu. Era Mukama ekirabo kino nga kikuŋŋaanyiziddwa, oba kinaavaamu akasawo ka sukaali, oba kinaavaamu kasawo ka buwunga, kyonna ekivaamu Mukama oba kasawo ka muceere, abantu basobole okuba nga bafuna kye bateeka eri omumwa mu linnya lya Yesu, amiina. Abakuŋŋaanya ne wange mutuukeyo okwo. Waliwo nono akuŋŋaanyiza eno mu kaveera abalisa eddiyeenu. Buli muntu mumulabe. Pasita yongera olabe buli bwotuli ono Kampala balabire mu gaalubindi kuba banyi gwe tobalaba naye nze bajja kuba banyi mbalaba. Mwami Muhammad Ensere meeya ebane musasiriko omubaka wa Kampala omulonde nasuubiza bwe nali wano nti nja kuwaayo obukadde 5 ku nteekateeka z'okuziika muganda wange ezange enzireezi nadde nsaba. Zikibireko sibanga nateddemu bwa mutwalo naye nzijukiranga ebbaasa yeeyo. Tewaliwo kirala kye tusobola mukolera kati nga ye ng'omuntu, naye tujjukire ng'abaana bano abooluganda tukomangawo. Waliwo atannaba kuwaayo awanike emikono tulabe bw'ali. Waliwo abadde azikuŋŋaanyiza ku bannakyewo zituweereze. Bahonorable mwenna mbasiima ekitiibwa, Mukama bampeera omukisa. Nze kanzikirize nti saaviisi yange ewedde, twatule ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu okw'omwoyo mutukuvu. Tuyimirire ku bigere byaffe, kiri ekisoose tukisazizaamu, tuyimirire. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu okw'omwoyo mutukuvu ebeere naffe ffenna eri abooluganda bonna
mazima ddala obulungi n'ekisa tebireme ng'ogenda naffe nnaku zonna ez'obulamu bwaffe naffe tunaatulanga mu nnyumba ya Mukama tufa ku nnaku ennyingi. Kitiibwa kibe eri Katonda Kitaffe, eri Omwana, eri Omwoyo Omutukuvu nga bwe kyali olubereberye bwe kiri ne kaakano bwe kiribeera emirembe n'emirembe. Amiina. Buli omu ayagalize munne emirembe